stands tall on a crumbling stage. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Mbalamusizaako bannayuganda mwenna, yenze Emmanuel Kanka Kapita, oli ku Media Choice Telefina. Akayimba kowulira mu background kayitibwa Omusiru n'Empisi. Combination eyo ya bulabe, a fool and a hyena. They are a deadly pair. Kankuleko owulirizeko katini nnyo ate nzije tutandike programu eno. The fool and the hyena, a deadly pair, their kingdom of chaos, a world unfair. While children weep and the sheep grow thin, the fool grins wide as the hyena wins. Sijja kutaputa bigambo biri mu kayimba ako, nzize kubaweereza. Ebule emyezi 6 tuyingire akalulu ka 2026 kagenda okusalawo ku ngeri ki bannayuganda gye mugenda okufugibwa emyaka 5 ejijja, era ebule emyezi mitono nnyo giri 6. Naye nga bulijjo nga bwe nkugambye mu kayimba kowulidde mu background, Omusiru kasita yasisinkana Empisi gwajabagira, eyo peya ya bulabe nnyo. Waliwo olupapula olw'eggwanga nga gavumenti yerulinamu omukono lwali badde lubaweereza, luyina ekiwandiiko kye lufulumiza ekiraga mu budde buno muntu ki singa akalulu kaba kakubiddwa lwaleero ani ayinza okuwangula akalulu, kiyite opinion poll. Bano nga bwe nkugambye mu nkola y'Omusiru bw'akwatagana n'Empisi balina bye bafulumiza, yegenda okubeera programu y'olunaku olwaleero, era tugenda biyitamu kigambo ku kigambo tusobole okubinnyonnyoka. Kya kyewuunyo nti eyakuliddemu opinion polls zino oba eyakuliddemu okulaga bye tugenda okwogerako mukazi mukulu, era nga bw'omunoonyerezaako ayitibwa Barbara Kaija. Saawa eno alina emyaka 61. Yalibanga mu butuufu nga bwe nabagamba yasoma, naye nga bwe nabagamba mu Uganda mulimu abantu abasinga mu Uganda bayina okumanya naye tebategeera. Omukazi ono mukazi muyivu, yasomera Makerere, ayina digiri mu busomesa, Bachelor of Arts in Education, ayina masters era nayo mu busomesa, ate era ayina masters mu mawulire saako ne media, nti gye yafunira mu Eastern Cape, South Africa, era nga ayina ne post graduate diploma mu practical journalism gye yafunira UK nga ayina sponsorship. Kakati oyo yakulidde bye tugenda okwogerako bye biki mbu mu byanoonyereza, ngenda bibabuliranga bwe biri ate bwe tukola ebirala. Saawa eno mu kalulu agamba nti yakoze okunoonyereza okw'ekinnasayansi Barbara Kaija. Barbara Kaija ye akolanga ani? Katusooke tumulabe. Barbara Kaija mugenda kuwulira emboozi. Barbara Kaija saawa eno yakolanga editor in chief owa New Vision, be bantu be tulina mu ggwanga beebo. Kakati results ze zitya. Barbara Kaija yafulumizza nti mu myezi gy'amaze ng'anoonyereza okuva mu March mpaka Ogwokutaano ng'akola okunoonyereza okw'ekinnasayansi March up to May 2026, nti saawa eno singa ye abeera nga saawa eno akalulu kakubiddwa, results zembalaga ku screen bwezityo bwe zifuluma. Agamba, who will you vote as your president in 2026? Agamba nti saawa eno singa akalulu kakubwa, Museveni akawangula n'ebitundu 73 n'obutundu 3, 73.3%. Mu reflecting kayimba kali kemba kubidde nga ntandika, a fool and a hyena is a deadly pair. Kakati yalaga nga bwe nkulaga mu tebe eyo, ezo ze results ze yafulumizza. Results ze yafulumizza ziraga nti saawa eno singa akalulu kakubwa, Kyagulanyi afuna ebitundu 19 ku 100 akwata kyakubiri, Jimmy Akena owa UPC akwata ekyokusatu.
njagala okubajjukiza nti Jim Akena ye bba wa Betty Amongi minisita mu gavumenti ya Museveni wabula Babula Kayija atugamba nti singa akalulu kaba kakubwa ssaawa eno Museveni akawangula Kyagulanyi n'addako kuddako Akena n'ebitundu 2.4%. Kati mu kyokuna ataddemu retired Colonel Dr. Kizza Besigye n'obutundutundu bubiri 2.3%. Kakati ebifo ebina ebisooka bw'ova ku Museveni, Kyagulanyi, Akena ne Besigye agambye nti waliwo ekifo ekyokutaano. Muwulire, ekyokutaano kikwatibwa abantu abalala basatu be bakikwata. Ti mu kyokutaano bano bagwa ddulo bonna bakwata kyakutaano. Kwabo nti kuliko Amuriat Oboy, ne kubeerako Muhoozi Kainerugaba, ne kubeerako ne Mugisha Muntu. Abo bonna okusinziira ku kunoonyereza kw'ekinnassaayansi, scientific investigation. Babula Kayija myaka 6, master's degree, bachelor's degree, postgraduate diploma, yasomere Makerere ne UK ne South Africa. Results zafulumiza ziraga nti ne Muhoozi Kainerugaba ssaawa eno bw'abanga yeetabye mu kalulu asobola okufuna percentage mu Uganda era akwata kyakutaano. Akikwata ne banne omuli Amuriat ne Mugisha Muntu, abo basatu bakwata kyakutaano. Ku bantu abangi bayogeddeko nga ngenda okubabuulira asinzidde ku ki okufulumya results era ye azifulumizza atya. Kakati agamba adage buulire akayimba kali temukeerabira ehayina efuulu and ehayina nti bwe yabuuzizza abantu ng'agenda ababuuza ku bintu ebyenjawulo balina bye baamugambye. Ku bantu be baamubuuzizza, abantu be bamanyi, abantu abagenda okwesimbawo, Kandabe yagambye ani aha bwe yabadde akola okunoonyereza okw'ekinnasayansi yabuuzizza abantu nti bantu ki be balowooza abagenda okwesimbawo mu kalulu akajja. Mubawulire bwe abantu baamugambye nti Museveni, Kyagulanyi, Muhoozi, Besigye, Amuriat, Akena, Nobert Mao, Mugisha Muntu, John Katumba, Joseph Kabuleeta, Nandala Mafaabi, Nancy Linda, Mathias Mpuuga, Henry Tumukunde, David Magezi, Amama Mbabazi, Silver Kyagulanyi. Timulimu ne Silver Kyagulanyi. Mu bantu be baamugambye abasobola okwesimbawo mu Uganda mulimu nani? Omuyimbi wa gospel Silver Kyagulanyi, Elias Lukwago, Abedi Bwanika, Muhammad Nsereko ne Patrick Okyani. Okwo kwe kunoonyereza okw'abantu be mulina mu ggwanga efuula and ehayina. Okunoonyereza kuno akwesigamizza ku ki? Muwulire. Muwulidde abantu abo bonna bonna ye bwe yabadde anoonyereza. Conclusion eno yagituuseeko atya? Kagezi Munyu wa NRM, editor in chief ow'olupapula lwe mulina okusoma lubagase, ne bannaye tukiikiriddwa bulungi. Ndowooza mulaba bwe tukiikiriddwa mu nsi. Kati omuntu ng'ali elsewhere anoonya ku ggwanga Uganda, anoonya kuliinvestingamu oba kale anoonya ku nsi ezirimu amakulu. Kyova olaba abantu batujerega buli we tuli abantu batuvuma. Kati oyo ye editor in chief w'olupapula, ensi yonna lweyina okusoma etegeera ekifaananyi kya Uganda ki kye tulimu. Ebyo bye yawandiise asinziira ku ki? Babula Kayija agamba nti nno yanoonyereza era n'akizuula, yasampolinze, yafunyeyo abantu baabuuza baabadde bameka. Baabadde abantu 606. Ulira abalonzi be yasinziddeko okufulumya results ezo baabadde 606. Munnayuganda ali eyo gwe nange bwe tugendera ku kalulu ka 2021 kakati Museveni kaaliko kalimu abalonzi ssaawa eno bw'ogenda n'obuuza Electoral Commission abalonzi mu Uganda bali bameka? Ekugamba nti abalonzi abeewandiisa bali obukadde 17 mu emitwalo 65,827.
kakati Babula Kaija n'obwa Kaija bwe Babula Kaija n'obwa Kaija bwe agamba nti results zafulumizza ezo n'azikuba ku ssente zammwe ez'omuwi w'omusolo ezo mu lupapula lw'eggwanga agamba nti yasinzidde ku balonzi 606 ate be yabuuzizza bavubuka yabuuzizza abavubuka wakati w'emyaka 25 na 29 temwabaddemu wa 3 ffe bakanka kati yatubuuzizza aba 35 aba Bakyagulanyi n'abalala teyababuuzizza wabula ye yakoze ku survey ku bantu abali wakati w'emyaka 25 na 29 era yalonzeeyo 6 kakati muwulire bw'okwata 6 abantu be yalonzeeyo okufulumya results ezafulumidde mu lupapula lw'eggwanga kitegeeza nti bw'obala abalonzi abali mu Uganda kali katugambe abasaawe ne Electoral Commission betugamba abalonzi 1,17,555,527 bw'obakubisaako bano be yalonzeeko kitegeeza nti yasinzidde ku butundutundu 0.034% okufulumya results ezo bw'okolamu ekibalo ye be yasinziddeko okusampolinga yasampolinze ku bantu 0.034% okufuna results ezo okufuna ki oyo ye wa masters gwe mulina yalya ssente zammwe ez'omuwi w'omusolo ye editor in chief ow'olupapula lw'eggwanga yoyo 0.03%. muwulire bano 606 yabanoonyezza mu district 45 katugendere ku kibalo kya demography kiri mu Uganda. Demographic studies mu Uganda ziraga nti mu Uganda mulimu districts 146 kakati bw'okwata 45 n'okola ekibalo ekitono kitegeeza sample yagikoze ku districts ezitawera na bitundu 5 ku 10 yakoze from 30.6% districts naye nazo yanoonyezaamu si balonzi baamu yanoonyezaamu aba 25 paka ku 29 kwabo agamba nti ku kakaaga abantu 2433 be babadde ab'omu kibuga kakati wulira idios ey'ekika ekyawaggulu nti abantu 35,773 be babadde ab'omu byalo bw'okozesa common sense mu Uganda abantu abangi singa oba scientific researcher ng'onoonya kukola sample obajja wali bangi oba ogenda wali batono ng'onaateeka ssente mu kusampolinga okunoonyereza lwaki oba togenda woogenda kusanga abantu bangi mu kafo katono n'ogenda gy'ogenda okubanoonya kyalo ku kyalo kubanga mu byalo abantu beesuuliridde wabula yakulaga Kaija n'omutwe gwe n'obwa Kaija bwe ogulimu envi saako ne mukama we Doni Wanyama yakulira New Vision zezo results ze bafulumizza ate yabifulumizza nga ne mukama we kwali ku nsi akyassa muwulire ku district ya 146 abantu ze balina okulondamu mu Uganda mbwabo yabajje mu district 45 era okufulumya results ezo yakikoledde emyezi wagindaba okuva mu May mpaka kati yakoze kuva mu March mpaka mu May okuva mu Gwokusatu mpaka mu Gwokutaano results lwe yazifulumizza bwe tugenda ne twebuuza ekibalo ekiri mu balonzi ba Uganda Electoral Commission ku bantu 1,017,000 mu emitwalo 65 mwaka 8 mu 5,227 etulaga nti abakazi be bakyasinzeeko obungi mu kulonda era nti abakazi ku balonzi bali 9,000,000 mu emitwalo 21,896 nti ate abasajja bali 8,000,000 kitegeeza abakazi basingako obungi ku basajja abalonda kakati ku 8,000,000 mu emitwalo 43,564 nga be basajja abalonda mu lipoota ya Kaija Babula Kaija bye bino byasinze okusimbako essira kakati yagambye mbu saawa eno singa
singa ogamba abantu balonde saawa eno abantu balonda birowoozo si muntu era katuyiteeyite mu results nga bwe yazikoze okusinziira nga bwe mbagambye Museveni amuwadde ebitundu 3 Bobi Wine 19 Jimakena wano obubbi bw'obululu we butandikira topic kyenvudde ngireeta bannayuganda mwebeereremu kakati wulira ku bano beyajjeeyo waliwo Tebeyo gye mbalaga kambeere nga ngikola wano nga nammwe bwe ngibalagaawo okay kakati mu Tebeyo nga bwe ngibalaga kyayogerako okusinziira ku results ze yafulumizza kiri bwe kiti perception of presidential candidates' ability to address sector specific issues nti Museveni yakulembedde mu byobulamu be yasampolinze bamuwa akalulu olw'okubajja bikolako era ebitundu 5 ku 10 bikkiriza ebyabalonzi bonna nti Museveni amalako mu byobulamu mu byenjigiriza akwata ebitundu 46 mu kulwanyisa obwavu afuna ebitundu 35 mu kuteekawo emirimu ebitundu 34 mu food and agriculture okumakinga sure nti Museveni ensi Uganda erimu emmere 39 ku byenguudo asikowalinga 4 ku byamazzi asikowalinga 34 kakati mbu Kyagulanyi ku byobulamu abantu bakkiriza nti ebitundu 2 asobola abantu ebitundu 2 bakkiriza nti asobola okubikolako ebitundu 18 nga kitebo bwe mukiraba mu kyesomere sigenda batwalira budde bungi kakati kyewuunyisa nti bokkirira mu Tebeyo mulimu ne Muhoozi Kainerugaba simanyi babula alya mmere ki tugima abaana baffe abawala omuntu gw'atadde mu basobola okwesimbawo w'amagye ng'era mu lupapula lw'eggwanga National Newspaper yali badde tateekebwamu olw'okungeri y'okumenya amateeka aga serving military generals naye ensi yaffe gye mulaga ndowooza mulabayo omuntu n'abeera wali nga kwegamba bulijjo bwe babagamba nti ensi yaffe efugibwanga kantu ka muntu omuntu bamuwa ekifo n'awuliranga kwegamba tasobola kuritaininga kifo mpaka ng'ayogedde ku paatiri mwana ne mwoyo mutuukirivu Kaija n'emyaka gye 6 simanyi gimugasizza ki kubanga mbu Muhoozi Kainerugaba abantu ekitundu 1 ku 10 balowooza asobola wonnawonnaawo talina we yasikowalinze 0 roads and transport kati Mugisha muntu tasobola kuteekawo mirimo obwavu tasobola bukolako 0%, enguudo ayina 0, amazzi ayina 0. Wano ku byobulamu ayina 1 ne ku byenjigiriza ayina 1 ne ku byobulimi kitegeeza mulimi nnyo. Nandala Mafaabi ayina ne cooperative ebugiseyo gye baŋŋambe ey'amaanyi newankubadde agiteekamu ssente ate mbuya gwayagala okwesimbako. Sente Mafaabi zajje 0% wonna okusinziira ku bantu kye balowooza. Nandala Mafaabi talina kyayinza kukola mu byabulamu. Eyo tebo ya New Vision Doni Wanyama saako ne munne Kaija. Katugende mu maaso. Okusinziira abantu bagamba ulira laba tebe eno eya Kaija saako ne mukamawe. Mbu singa saawe nakalulu kaba kakubiddwa ebitundu 61 eby'abantu abali mu Central Uganda nga muwulira ebitundu ebiri mu Central nga anti bagamba Buganda bagijjawo kale ebiri mu Buganda ti abantu abali mu Buganda ebitundu 61 balonda Museveni, ebitundu 35 balonda Kyagulanyi, Muhoozi Kainerugaba ebitundu 3 be bamulonda. Kakati Muhoozi aina ebitundu 3 singa saawe nakaluka kubwa Abaganda abamulonda. Kakati kakubulire mu Uganda bosinzira ku kibalo Electoral Commission mu Central Uganda mulimu abantu 1,552,229 bwe tugendera ku kibalo ekyo singa kye tuba tubaze kitegeeza
nti saawa eno gira kibalo kyebadde njagala okukola wano kitegeeza nti Muhoozi saawa eno singa abateekawo akalulu bwogerageranya nga ono bwe yabiwandiise bwe tugendera ku kibalo eky'abantu abali mu Central Uganda nti bali abantu 1,952,000 nakyo ekyekisiru ekitalabwagako kye nali mpulidde saawa eno abali mu Central Uganda naye Muhoozi bw'abanga saawa eno ayinako ebitundu 3 ku 100 kitegeeza asobola okufuna obululu obuwera 28,185,876 ye 3% of the population in the central. Kitegeeza nti saawa eno Muhoozi alina obuwagizi mu Central Uganda obuwera abantu 28,876 bwe tuba tugerageranyiza nga tugendera ku bibalo mbukati mu Eastern Uganda Museveni gyakyasinza okufuna obuwagizi mu East Kyagulanyi alinayo 19%, Museveni 76, Muhoozi 1%. Wulira Northern Uganda nti Museveni alinayo ebitundu 75, Kyagulanyi alinayo ebitundu 10, Muhoozi alinayo ekitundu kimu. 76 mu Western Uganda. Mu Western Uganda benkanankana ne mu East abawagira Museveni ti okusinzira kwa alipoota yeno ebitundu 15 mu Western Uganda bebawagirani bebawagira Kyagulanyi nti ate ye Muhoozi alinayo ebitundu 2 ebitundu 2 ku 100 mu Western Uganda kati ulira Besigye mu Central Uganda talina amuwagira Besigye kiza Besigye mu Central Uganda okusinzira ku Doni Wanyama ne Babula Kayija aba ababiri aba New Vision mu Lupapula lw'Eggwanga Besigye mu Central Uganda talina amu pase alina mu 0 mu Eastern alinayo 0 Northern Uganda alinayo 1%, Western Uganda Java alinayo 5%. Ulira amuli atoboy mu Muganda temulimu amwagala alina mu 0%. Eastern Uganda alinayo 4% jazalibwa. Western Northern alinayo 1% ne Western alinayo 1%. Kakati Nobert Mao mu Central Uganda temuli amwagala. 0% in Central Uganda. In Central Uganda, Nobert Mao 0%. Nimu kageza wano. Central Uganda, Nobert Mao. Perception akaduse. Nobert Mao. Central Uganda talina amuwagira. Eastern ali ku 0%. Northern Uganda je bamuzaala inayo kamu. Mu Western ewava mama we talinayo yadda amuwagira. N'abekikache tebamu. Obaye wava yagamba je yakulira yagamba mama we Muganda muki. Oba kitaawo ate waawa yeddeoza kale naye mu Western Uganda talinayo amuwagira. Kati Mugisha muntu tewali amuwaka lumu Central, tewali amuwaka lumu East, tewali amuwaka lumu North, mu West Mugisha muntu Mugisha bamuwe bitundu 2 ye ya reporter. Kakati basebo ne banyabo okusinzira kwa reporter y'Olupapula lw'Eggwanga omugenda sente z'omiwo omusolo perception of presidential candidates' ability to address sector specific issues. Okusinzira ku Doni Wanyama ne Kayija omukazi Babula Kayija myaka 6 ne degrees ku mutwe kyovola nze si wa respect basoma otunulira abasoma ne basoma Moiba basoma parts of a cockroach kakati ono omukazi ulira perception of presidential candidates' ability to address sector specific issues. Nti kakati bannayuganda balowooza nti President Museveni asobola obafunira amasannyalaze bitundu 37, ensonga z'ettaka asobola ozikolako bitundu 35, ensonga z'obutonde bw'ensi environment asobola ozikolako bitundu 35, ate bamwesiga nnyo mu bya security ebitundu 49. Kakati Kayija ne Doni Wanyama kino kye kimu ku bikyasinza obusiru bye mwawandiise. Omusajja akulaga ligase yonna agizimbidde ku kikumaje. Naye n'olaga nti abantu 49 saawa eno be bamwesiga ku security. Nze bwe mba Museveni kweno report yennyini nkugoba nkukubira essimu siku nkuweereza WhatsApp message lekuga leave my office. Singa mbadde nze nkugoberawo. Mba 49% national security kitegeeza Museveni takyasobola kuuma ggwanga. Political issues 35 abantu 35 bebekakasa nti Museveni yakola mu byobufuzi abitegeera. Leadership issues
tasobola na kulembera ebitundu 34 bebekakasa nti asobola okukulembera. Religious issues 33 bebekakasa nti munnaddiini. Alina n'omwana Bishop New Vision bwetyo Don Wanyama sako ne Babula bwe batwe bali. Ulira Kyagulanyi ebitundu 13 security bamulabe ebitundu 14. So kitegeeza nti Kyagulanyi abantu we bamwesigira wasobola. Kati nze bwe mbeera ndi mulonzi ngono gwempagira bw'ogamba nti mu security national security asobola ogikuuma zino zonna lipooti ezibadde zimwogerako nti nno mugundi mba nkola ki naye bannange efuula nde hayina ke kayimba ke natandisa ate nze nakayiya nze tokanoonya bakayita fuula nde hayina tokanoonya nze nakayiya ulira ndi Kyagulanyi ekintu kyasobola okukolako ekyasinza obunene ne percentage ya 14 national security gwe bagamba bulijja yagala okutabangula national New Vision yemuwa 14%, 12% mu byobufuzi, leadership 12%, religious issues 12%. Kati Kizza Besigye amasannyalaze afunayo ebitundu 2 eby'ettaka kimu kitegeeza mubbi wa ttaka kakuuse, environment 2%, national security Kano Mulamba wananchi amusinga okutegeera ebintu bya security. Kyagulanyi muntu wa bulijjo Kizza Besigye Kano Mulamba yalwana naye butundu ya percentage asobola 2%. 1% political issues tamanyi bya bufuzi tasobola kulembera ina 1%, religious issues ina 1%. Jima Akena bawo omukyala minister Betta Amongi atagenda okuwakanya Museveni atenga wa UPC kakati bwawangula tiasobola ekitundu kimu 111 wona afunawo 1 amuli ya Toboy. Kati wulira mbu Muhoozi Kayire Rugaba tasobola kuleeta amasannyalaze 1% gyafuna 1%, naye ekintu kyokka kyasobola okukola ye security abantu bakkiriza nti asobola ogikola 2% y'abawagizi be. Adage the CDF, the command of the defense forces, abantu abamuwangira tebamukkiririza abuti security agisobola. Kyova olaba onule 2% akubawagizi be. Kati this is perception of presidential candidates' ability to address sector specific issues. Kubawagizi be kala abatono baali n'ebitundu 2 byebikkiriza nti security agisobola. Bw'omukwata no comparing ne gwagamba okutwala mu basement 14% elsewhere believe that Kyagulanyi can do a better job than a CDF now. He has more support than the CDF. Nze bwembeera nga nze kamanda wa maje ng'era nnyina n'abantu bentwala mu basement n'owandiika bwotyo bwaligenza okukeera ku makyanga report oli mu basement oyiga statistics. How do I be a commander? Naye mukola ebintu ebyekisiru. Mugisha muntu tasobola 000 mu security agisobola mu 1%. He is a full general, is a full military general. General Mugisha muntu security agisobola 1%. Katweyongereyo. Ulira okusinzira ku preference abantu gwe basinga okwagala by region perception saawa eno kubanga yakoza report enaalaga nti saawa eno singa akaluka baawo abantu kye bagenda okusinzirako okulonda kigenda kubeera ku ndowooza yaani asobola kukola ki, obusobozi bwa muntu ku buli kimu kyova abagenze babi breaking down. naye bannange Kayija ne Don Wanyama Kayija ulira nti Museveni ku traditional issues azisobola ebitundu 33, ensonga z'abaana 35, ensonga z'awaka 34, business 34, sports 33, media house, media issues, ensonga z'amawulire 32. Oyo akuba ab'amawulire kati New Vision yo mativu nti abisobola. Abakuba n'okuwamba ab'amawulire n'okubakozesa okulumiriza Eddie Mutwe abasobola. Era issues azisobole 32%. Kyagulanyi wasinga ewasinga siko mu nsonga z'abaana bitundu 13, mu nsonga z'ebyemizannyo 13 n'ez'amawulire 13. Waali wansi 11 mu nsonga z'obuwangwa, 11 mu nsonga z'awaka,
akati kangende wali muhozi muhozi aina 1% 1% mu buli kimu byonna bisobola akatundu kamu ku bawagizi bamukiririzaamu ebitundu 1%. Kakati ulira Mugisha muntu wonna awasiko walinga 0 tasobola traditional issues, child issues, domestic issues, business issues, sports issues, media issues. Nandala Mafabi tasobola byonna isiko walinga 0%. Nobert Mao byonna isiko walinga 1% benkana ne Muhozi. Kiza Besigye wonna isiko walinga 1% benka yene Muhozi na Akena. Kati ulira bande eno Muhozi, Besigye, Amuliyati, Nandala Mafabi, Mugisha muntu bonna bali mu bande emu. Mwebale kukola. Kakati ekazi lye mulaba eryo ye chief editor owa New Vision. Era ekazi lye mulaba eryo ligamba mbuno bwe lyakoze research yalyo eya science. Era liwera nti ligenda gitambuza. Oyo omukazi agamba nti byonna bye yazudde ku kalulu agenda bifulumya ku mikutu gyonna egy'eggwanga abantu babirabe. Era platform zagenda okukozesa ze zino wammanga. Ajja bifulumya mu Bukedde, abifulumye ku Bukedde TV, abifulumye ku TV West, abifulumye ku One Luo, abifulumye ku radio Bukedde Radio, Radio West, Kabalega FM, Lupinyi FM, Etop Radio, Arua 1, XFM. Konna agenda biteeka kukakasa abantu nti okusinziira ku kalulu singa bakakolebwa kati results ezo ezisobola okufuluma. Mu byawandiika mu lupapula oba ebintu bye byesigika bw'ati bwe yagambye, this is a scientific survey and it was not influenced by anybody. Naye Kayija, this is a scientific survey and it was not influenced by anybody. Not even the government is informed when we are doing this research. Any other researcher is free to do their research for the comparison. I'm very confident of the results. Because in the past, similar survey done by New Vision have not been so different from the final election. Nti ye mumativu ne byafulumizza nti ne mukalu akajja bwe bigenda okuba. Kubanga okusinziira ku survey ze bazze bakola tebadde byanjawulo. Ti bwe bafulumya results nti gundi yanaakwata ekyokubiri agiweera ng'example wano. Ti mu 2022 bakola lipoota ebitundu 64 n'obutundu 8 ne bugamba bujja kulonda Museveni nti ate era Kyagulanyi ye yakwata ekyokubiri. So kitegeeza science we Wakayija ne Don Wanyama akola bakola nnyo era bakabi mu kunoonyereza. Ayeesiga tiga bwabyogedde ne mukalulu bwe bigenda okuba era bwe bityo bwe biri. Olaba yasobola okufuuka Octopus. Mujjukira Octopus ya predicting empira mu World Cup eyaliisa abantu mu beti. When the national elections were conducted, Museveni won. N'obululu million 5,885 mu 1,337 nti ate Kyagulanyi n'afuna obululu million 3. Kati okusinziira ku ye byayogera nti awo we basobola y'okusinziira ku results zaabwe ekyo kye kisobola okubeerawo. Yafulumiza table ng'eraga Museveni bwe yawangula okutuukira ddala ku bantu nga Wire Mayambala eyafuna 0.15%, Fred Mwesigye yafuna 0.25%, Katumba John yafuna 0.36%, Kalembe Nancy yafuna 0.37%, ne Kabulete yazifuna 0.44%, Tumukunde yafuna 0.55%, Nobert Mawe yazifuna 0.56%. Eyo ya reporter. Ebintu bino bigasa ki bannayuganda? Njagala okubategeeza nti mu nsi ezaffe esente ezitugibwako ez'omuwoomusolo zoonoonebwa. Abafere be bali emabega wa lipoota za buli kimu era be bakola ebintu bino. Leka mbabuulire obubbi bw'obululu bwe buti bwe mutandika bwe muba temukimanyi. Obubbi bwe buti bwe butandika. Ensi ezisobola okuyambako bannayuganda endala abanyigirizibwa zitera nnyo okusinzira ku bantu balowooza ki.
kati mu lupapula lw'eggwanga bwe lubanga dictator yawandiikamu ebintu ebimufevalinga kitegeeza emyaka gyonna tugenda kubeerawo nga tewali kintu na kimu kikolera mu nnansi kubanga omuntu essente ne zibakusoloozaako zikuggibwako ne zikolebwamu ebintu ebiremeza ate abakunyigiriza mu buyinza kweggamba gwe kennyini gwe sponsor wa operation yo gwe kennyini ku buli ssente gy'osasula ey'omusolo gwe olina kyokola kwe kuva essente ezisasulwa okunyigiriza bwe mugenda mu kalulu mulonde enkyukakyuka mu protest vote mulondemu Bobi Wine buli muntu Bobi Wine gwanasongako bwati oyo gwe mbamu wa kalulu tabasongako mbunno tebalifuuka nga mpuuga nedda abasongako mu balonde kuba gali bamaanyi gammwe tebali bannamagye bwe bati abamagye bwe batufuze bwe bati buli kamu be baagala kabe era olaba kati bakuloopinga opinion poll eno egezaako kukuloopinga munnamagye mulala ajje mu kibalo n'okuba nti mu kaseera kabaddewo akatono asinga n'abavuganyiza emirembe n'emirembe kyovula bamuleeta mpola the essence of that opinion poll si kulaga bano baliwo kubanga bo obubbi bwabwe bumanyiddwa internationally buli munnayuganda omanyi obubbi bwe bubadde ekigenderwa ky'opinion polls zino kukuloopinga muntu mupya kumuyisaawo kumuleeta elsewhere ensi zitegeere nti ku national scene already yatuuka dda era asobola okwata otya omuntu nga is a serving military general not retired n'omuteeka mu bino okwata otya omukazi nga ne percentage gye yafuna luli nanse 0.37% saawa eno n'otamuteeka na mu byobala afuna 0%. Bino ebyekisiru bano abakazi abakadde bye mbagamba nti mu nsi eyaffe twetaaga kye bayita total overhaul si kujja bujja Museveni mu ntebe buli muntu alina ekifo yeetaaga saawa eno n'akita kubanga this is how they have been able to serve this country yeno engeri yokka bwe busobozi bwabwe bwe basobodde okusaavinga eggwanga kaakati kiri eri mmwe ate tunaagamba ki mubirabe era mubyerabire kiri eri mmwe yenze Emmanuel Kankaka Peter mbakubiriza okujjumbira enkola y'ekinnansi mukubire kusenga mukooki ali ku 750 260 ajja kuba akuyamba mu bizibu ebyenjawulo 0750 260 nate era nsembayo nkolera ku namba 0702 neyanza nnyo abantu abankyekingako ku bizibu byenfuna ebiseera ebisinga nomperezaayo kahayi nogaba naye oli otya nange mbabuuzaako buno buweereza twewaayo kububawa ku lw'ensi yaffe ffenna wamu mbasiibudde nja kubalaba ate mu puroguramu endala mweraba. Stands tall on a crumbling stage, leading the lost in a mindless rage. His crown of thorns, his scepter of lies, the blind follow blind under darkened skies. A hyena laughs, its grin so wide, put in charge where innocence hides. Of kids and sheep, it plays the game, but the fields now burn and it knows no shame. Speaks loud, but his words are thin, a hollow echo where trust has been. The crowd cheers on, they don't even see he's a puppet tangled in his own decree. Oh, hyena, with your mocking howl, guarding the lambs with the predator's prowl. You grin and you snicker, your teeth so bare, no mercy lies in your devilish stare. A hyena laughs, its grin so wide, put in charge where innocence hides. Of kids and sheep, it plays the game, but the fields now burn and it knows no shame.
The fool and the hyena, a deadly pair, their kingdom of chaos, a world unfair. While children weep and the sheep grow thin, the fool grins wide as the hyena wins.